kubanga balina meeting zino kubanga wetufuna ensonga ezibaluma ate ng'oze mu meeting eno yogera kyonna ky'olina ku mutima nomba nakusaba ku ssente oba nakuba emigo vaayo ongambe twakola ensobi ffe mu magye zino tuziyita barazas ate nga tukyali no mu nsiko 1981-26 twali nga tulina meetings mu bitundu byaffe eby'Luweero Triangle kati neyo nkola yaffe eya UPDF NRA kati nungi nnyo mubeere nga mukola meeting zino twaliko ensonga eyinza kutulema kugikolako nga mu Uganda muteriiwo okutwaliza wamu nyaga kusooka n'okwogera ku bi security general mu ggwanga yo nungi nnyo ensalo zaffe nungi nnyo naye tuze nga tufunamu okubalabula ku bintu ebikwata ku obutuju kubanga waliko binja wabatuja ba ADF obutuja aba Shabab abagala okutuusa obulabe ku bantu baffe tuze nga tubakwata tuze nga tukwate material zaabwe tukwata bombs enjingirire ate tugenda mu maaso n'okubakakasa twaliko omuntu agenda kutabangula eggwanga lyaffe nga tuli wano tujawo nga tuvudde mu nsi tuyina emirimu nyingi yakukola nga ebyokwerinda emirimu nyingi naye omulimu ogusooka okulaba nga tukuuma abantu n'ebintu byabwe ate nga tulina obuterekevu mu ggwanga tekisooka kati mbadde mpulabala bagamba abantu abakyamu tubamanyi naye tebayinza kubakwata babakwata ne bakomawo oyo mukyamwani mwogereko ku bantu ababeera n'ebintu by'amagye mwogere ku ngato wano babeera n'engito z'amagye mubalaba kati okubeera n'ekintu ky'amagye kebeere essaati kebeere enkofiira kwebeere engato oba kusanga n'eppeesa nga lino ly'oku saati yange oba ng'omenya amateeka ate amateeka g'amagye gatukkiriza okutwala mu kooti z'amagye ekintu kyona kikwata ku magye ntusanga nakyo tukkirizibwa okutwala mu kooti z'amagye muntegera bulungi ku ekyo kati ekigenda kukola ffe tugenda kuba nga tubawa mutuwa information mugituwe mu budde tujja kuba nga tubawa enamba zaffe mukama wange afandaga bali wano alina obuvunaanyizibwa abantu ba bulijjo mulina obuvunaanyizibwa atikiri ye-17 egamba nti abantu ba bulijjo mujja kukolagananga n'ebitongole bikuumaddembe okusobola okukwasiza amateeka n'ebiragiro atiko 28 agyayogeddeko ew'obuyinza UPDF atiko ey'2012 etuwa obuvunaanyizibwa bwaffe naye ate akenkizo kali mu Criminal Procedure Code akagamba nti omuntu wa bulijjo ajja kukozesanga obuyinza bwe asobole okukwata oyo omuntu gwateeberezaamu oba gwatubirizaamu okuba nti agenda kumenya oba okuzza omusango n'akola kye tuyita citizens arrest. Citizens what? Arrest. N'okwata omuntu oyo naye bw'omukwata tomutwala wuwo bw'omukwata omutwala ku poliisi nekola re-arrest ng'eyitidde mu Criminal Procedure Code section ye-15 ne-16. Ekyokubiri omuntu asobola okukwatibwa n'aggalibwa mu bifo bibiri. 1. UPDF erina kooti era kooti yayo eri mateeka ateetera nnyo okukwata abo abantu abazizza emisango egyanagomola ate egyeryanyi ly'emundu. So baba bakutte tobuuza lwaki bakutte mwe muli n'okujingirira ebyo ebyefaananiza ebyambalo byaffe ebya UPDF ya Uganda Police Force ne security agencies endala oba sina kingi n'okubeera n'emundu. Bw'okwatibwa n'otwalibwa ku poliisi eriwo mu mateeka ate bakukwata bakuggalira mu budukulu bwaffe obwa poliisi. Nze weewaawo ni poliisi sikutwala wange ne bw'oba oyagala otya okuggyako ngoze ku nkyalo ate nga nkuyise so
ekyo wekiri era omuntu asobola okuyitira mu mitendera egyo n'akwatibwa. Omuntu wa bulijjo ng'oyitidde mu criminal procedure code, naye ate bw'okwata omuntu tomutulugunya. Abamukumu wabaddewo n'omukatoliki naye ono omusajja answaziza nnyo nenjagala nga n'omukatoliki kubanga ndi Anatoli mboya ayagala bwe bukwatanga abantu mubasalire kote zaki koti mbagirawo owa defense ono koti mbagirawo sebo koti mbagirawo ne muggulu tekola ki era kankubulire sebo Matiya tonsinga kumanya Bayibuli kankuweko kino. Kristo bwe yalinga abuulira abantu waliwo abaali beeyita abanaddiini ennyo, omwali abasomesa, omwali abalamuzi, abaali baki ne bajja ne bakwata omukyala baali bagamba bamukwata mu kikula kyabwe ne batuuka mu maaso ge ne bamugamba, Mukama waffe ebyafaayo bigamba nti omuntu ng'ono bw'aba akwatiddwa mu kikolwa nga kino alina okuba nga akola ki? Yabagamba ki? Kati kambuuzeeko gwe mukatoliki gwe era oyagala kuva kunonoza ez'Ebbayibuli obutasalira gwakawala nga tonabulize gwakalenzi otta omuntu kisoboka? So bw'oba olina okukola ky'olina okukola kikolere mu ki? Abantu abo abamu balina information nyingi gyetusobola okuba nga tubajjamu. So tolina kukwata muntu ate osobola okuba nti okola kooti mbagirawo naye oluusi mbasonyerayo kubanga manyi bwe batabagamba bino ababuguumiriza nebusooka okucamuka nemukuba mu ngalo ezita terikumwe kwepuliddeko ng'akubira abasirikale bange bali mungalo naye nga bebogende bibadde byamakulu nnyo naye ebyo byakubagamba tugenda tutya naye nga mukimanyi bulungi nti okutta kikyamu totta muntu kubanga mu mateeka obwo obuyinza tukola ki? Ne bwebeera nze omanyi oluusi mugenda ne mukwasa n'ebintu ebitalina byaffe ffe oluusi mutuyingiza ne mu nkalala zaffe nti oyo jangu onkwatira ono. Yes, nsobola okukwata naye sobola kusalira mu ki? Musango. Ate mwe ng'abakulembeze waliwo kooti zammwe ez'elosi ezibaweeva obuyinza okusobola okusalira abantu abo abamu ki? Musango. Naye oba olw'okuba mugenda ne mutuwaana abo ngenda kuleetera abawaavu n'abambi kati nze ndi muwanvu kyo nemwe ne mwepikamu okutaaka mwenda kutiisatiisa bantu mugenda kuleetera abawaavu naki ono kakoza wamme wano abayogerera akagamba akenkana gatya ayo muki osobola n'okuteeka mukaveerako ekikumi n'abiri byemuteekawo embeera nga mutandika okwewana ebitali. So njagala okubakubiriza singa tuba tutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe ebintu bino ebimu byewalikira ddala. Bakyali bweru naye kibadde kibinja kinene kigazi nga abasinga basulayo kazo nansana naye nga bajja nga batubukuja abantu b'eno bonna naye tugezezzaako okulaba nti abantu bonna tubakwata. Abasinga tubakutte era bali mu makomera naye nga muwulira twafunyeeyo kati bano abagenda betwasembyeyo okwata nagenza okukitegeera jjo nti omukyala ow'omumenyi w'amateeka omwali mu kkomera yatumye yagenze n'atuukirira omukyala omu gwe bamenya ne babba TV era bamutuma n'okumutema omukono wano nga baggala muwa ssente agaana okugenda mu ki okuwa obujulizi era omukyala yali afunye ssente ezo nga tayagala agenda mu ki
mu kooti. Tubasaba abantu bano balina amagezi gonna okulaba nti bafulume mu mukomera naye mukolagane naffe. Temugenda ne mufuna obusente buno obutono. Security itandika naawo. Omwami akyogeddeko omukyala mabega abadde atandise okuyomba, naye tosobola kwata kofulo ya 5,000 n'ogiteeka ku luggi ng'oyinamu ebintu mu nnyumba eby'obukadde. Olina okucekinga ennyumba yo nga toneeba, olina okuteekawo security lights. Wali ebintu by'olina okukola nga ggwe okulaba nti weetaasa. Poliisi gyegenda okujja ku kyalo okujja mu makaago nga naawe waliwo kyokoze. Ekirala nti mwenna buli omu wano, nze nga bwendi nina enamba ya osi wange ow'ekira gyensula. Mumeka wano abalina enamba z'aba osi kyobamba mbadde tetukkiriza mu basirikale abalina empisa embi. Era mbasaba ngenda bawa enamba zaffe nga eja wabawadde enamba, mutukubire mutuwulire, mutulopere abana abasirikale abakola empisa embi. Ate ekirala banaye twagoba ba crime preventer tebakyaliyo eno gye bali. Horses, whoever we are going to get with crime preventers at your stations, you will be answerable as an individual. Kubanga abantu babadde bayimulugunya nti mulimu ba crime preventer be basinga okuleeta wano okugyamu abantu ki sente. So ekyo tugenda kikolako era tugenda kulaba nti tubajjawo